waliwo omukyala kituufu waliwo omukyala gwe bakutte ali wano naffe ku CPS ku nsonga z'okutunda ddagala ekikuli. Omukyala ono bamuyita Lilian Mukiiri, bamukwatidde eri mu Equatorial Mall nga badde ali mu kutunda ddagala ekikuli. Kigambibwa ye atunyonyodde nti mukama we we bayita Katoyiga yamuleetera ddagala lino okutunda. Ye tamanyi mukama we Katoyiga gyafuna oba gyajja ddagala ebintu yamulaba bulabi nga muleetedde ki mu dduuka, ye naye nakola kwe obugwe bw'okutunda. Naye okunoonyereza kukyagenda maaso kubanga yetwazudde eno kampuni teri registered ne Uganda Registration Bureau ne Uganda National Bureau of Standard tebabamanyi kubanga tebalina stickers eya National Bureau of Standards. Kati n'ebyo ebitongole ebyo byonna tugenda kubayita bajje batuyambeko okukola ki okulaba nti tukola okunoonyereza gwana naddala olaba nti bano ono Lilian atwalibwa mu kooti. Ekiseera n'abatuuze wano ku Equatorial Mall nga beemulugunya ku mukyala abadde atunda eddagala lyagamba nti lissa ttooyi, naye nga abatuuze beemulugunya nti eddagala lyabaguza terikola, naye ng'abamu bakompeininga nti yali alibaguzizaako kemabega nga likola. Naye oluvannyuma ne tukizuula nti kyava mu kampani eyakyusibwa, nti yali alina kampani endala gye yali akolera n'akyusa n'akola kampani eyiye n'atandika okukola ebintu ebitali ku mutindo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.